batuse kuzannya lwa quarter final ngero bubukuddwa olwaleero wano Bulange Mengo. Empaka zino zakubeerawo mu bisaawe bibiri okuli ekya Muteesa 2 ewankulukuku ne Kasana Stadium e Luweero. Mu luzannya oluggulawo empaka zino ttiimu enaawangula wakati w'Emmamba n'Enjovu baakuttunka n'Embogo mu kisaawe ewankulukuku. Ate bo bazzukulu ba Namwama abeddira Ekkobe baakuttunka ne bazzukulu ba Nakigoye abeddira Ekinyomo. Nkima yakuttunkana n'awangula wakati w'Ekibe n'Ente awo Empindi eryoka eyambalagane n'Effumbe. Omu ku bakulira akakiiko akategeka empaka zino Haji Sulaiman Matovu agamba nti akalulu kano kabadde ka bwenkanya nnyo. Tutuyire mu kisaawe tusaamu omupiira okunyumira abalabi. Sikiza abalabi baffe okuba nti bajja balaba emipiira egyo. Tusamba twesaasira tetujja kunyumirwa. Ate ye akiikiridde abazzukulu ba Katongole ab'Ente Gertrude Nakyanzi agambye teri ttiimu nnafu etuuse mu mutendera guno kyokka nga nabo bakyalwa n'okutuukawo bwe banaba bakubye bazzukulu b'Amazige abeddira Ekibe. Ku mipiira 58 egy'okuzannyibwa emipiira 43 gye gyakazannyibwa okuva mu bika eby'enjawulo. Empaka zino zaateekebwawo okuzuula n'okubangula ebitone by'abavubuka mu Buganda. Mai Nambalirwa BBS TEREFAYINA agesigika.